Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera gwa amaze okubanga subscribinga webale kubanga okyatambula naffe gwa tanaba kubanga subscribinga njagala okutegeeza njagala okusaba njagala okujjukiza nti kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko o subscribing ku channel eno eya Red Zone TV okwate kade aka notification obeere nga ate to missing ensonga yonna ojja kubeera omu kwaba nasooka ng'okumanya Red Zone TV bw'enaabanga etaddeyo ensonga yonna ensonga zino ezigenda mu maaso wakati w'abakulu bano omuli Honorable Mpuuga Nsamba omuli Honorable Abed Bwanika n'ekibiina ekya National Unity Platform ndowooza eno kebeere endowooza yange yesoose ate yeesembyeyo kubanga mbadde nabyewaze naye ate bantaaginze nnyo mu nsonga zino mbadde nina okubaako nange at least kyengattako kati wuliriza njagala nkuwe endowooza zange naye nga nzijja mu kwogera oba mu bigambo bya Honorable Abed Bwanika oba Dokita oba Pastor Abed Bwanika bye yayogera ngali ku CBS FM mu program eya Made in Sereko program eyo bagiyita Parliament yaffe yabeera buli lwa mukaaga Honorable Abed Bwanika ayina ebigambo bye yayogera njagala nkutereka eddoboozi lya Abed Bwanika then nzije nkuwa endowooza yange nga nsimbuliza ku bigambo ebya Dokita Honorable Pastor Abed Bwanika omugalatiya soko ulirize ebigambo bye then nze nzije mbere nga nange ngattako eddoboozi lyange ngattako endowooza yange esoose ate esembyeyo Abed Bwanika bwati bwe yagambye Honorable Mpuuga mwete musobola kutegeera ffe kitutwalidde ebbanga ki okumuzimba paka ffe nga Masaka bastakeholder abawuli abataka ne batraininga abantu baabwe omukubo fe Masaka Honorable Mpuuga is leader, political leader number 1 mwezi okuba temukimanyi kati omuntu yenna okujjango ojjo osaba tukamba ogenda kutawa kugira abakulembeze betufuttadde mu investment n'akakofiira mb'oyambadde akakofiira ebyo tebikola Masaka mu mpulirize tebijja kukola Honorable Mpuuga ava ku kitundu tali ku level nti ali ku level ya Masaka yokka Honorable Mpuuga y'omu ku bantu be tulina wano mu Buganda tusobola kujjawo oti n'omujolonga Mpuuga takozanga musomaali kubanga mbonoonya ebyo bya kaadi fe Masaka kaadi ze Masaka naye era kambabulire tebizigabirwa Kampala tebamuma kaadi bulira nze nkubulira ebyo Masaka tebakuma kaadi kakiddemu okiwulire abampakalu bali Masaka ndikodinga bulungi kaadi Bwanika nze njogera abampakalu bali Masaka sasa ekitebe kinyongerezaako kaadi naye abampakalu bali Masaka kati walimu okubeera omuntu yenna alowooza mbu ogenda kutiisatiisa manya biki no bano abakulembeze tubatadde mu investment kati omuntu yenna ajje Masaka ng'olowooza nti ogenda kwonoona bakulembeze betutaddemu ebiseera byaffe ekyo kikigenda kubeera mulina ekigambo kyemukozesa mu Lusiraamu kale ndoza kantandikiraawo Honorable Abed Bwanika Dokita Pastor ayina wagambidde nti abakulembeze be bamaze okuzimba era bataddemu investments nyingi nnyo okubazimba ng'ayogera ku Honorable Mpuuga ekisooka kyenyinza okwogera ku Honorable Dokita Abed Bwanika tewali yajolonze Mpuuga ekyo kijjeewo era njagala abakulu bano gwampuliriza ku Red Zone TV njagala naawe otegeera ensonga eno nti bano abakulu bagenda okuleeta ensonga nga zino nze bino njogera byange nzikiriza nti biba bipangiddwa era nga birina we bitagetinze ekisooka Honorable Abed Bwanika agambye abantu bano babateekamu investments zaabwe era babazimbye ekisooka bazimbiddwa batya era tewaliwo bantu balala basobola kuzimbibwa bana abasajja bamaze ebbanga mu politics nga bali ku ludda oluvuganya balwanisa Museveni ebbanga lye bamaze nga bamulwanyisa lyebbanga lyamaze nga waali bwe baba nga babadde balwana nnyo era nga babadde bazimbye nnyo era nga bagezi nnyo amagezi gaabwe tugenda galabira ku ki nsobola okukkiriza abamu ku baminisita bali mu gavumenti ya Museveni nti basajja bagezi mu politics lwaki nti bo basobodde okukuuma ekintu kyabwe basobodde okukuuma gavumenti yaabwe nesigala nga weeri ng'efuga bannayuganda mu mbeera yonna gye bafugiddemu era abo bo nsobola okukikkiriza bwe beewaana nti bagezi batusinze lwa nsonga nti bo bataddewo gavumenti yaabwe neefuga bannayuganda emyaka 4 kati gwe omuntu ng'omaze egyo emyaka 4 oba nga ameka ng'ovuganya ng'olwanyisa musajja aveewo akulemye tolina bw'ogenda kuŋŋamba nti oli mugezi era ozimbye gundi omuzimbye ku ki
omuzimbye kola ki era abantu baagala kibbo be muzimbidde kubanga agenze n'agamba bamuzimbye bamutaddemu obudde bungi Buganda ye muzimbye Buganda ezimbye Mpuuga kukola ki mu politics ekyo kimu alina wagambidde nti ye leader number 1 mu Masaka ekyo kimu akyogedde bulungi nnyo bw'abanga Mpuuga Honorable Mathias Mpuuga ye leader number 1 mu Masaka kati bino ebintu by'okukyusa obuyinza bino ebintu by'okulwanirira eddembe bino ebintu by'okulwanirira obwenkanya tebiri Masaka wokka tetwagala muntu wa Masaka nti twetaaga muntu mu Masaka mokka bw'abanga ye mukulembeze number 1 mu Buganda agende Mukono agende Koboko agende Arua agende Jinja atekeyo impact mu kaweefube w'Abannayuganda okulwanirira eddembe lyabwe bw'abanga ekyo nakyo takisobola then ekyo nakyo nkimaze asirike ekyokusatu agenze n'ayogera akakofiira ffenna tukimanyi wano mu Uganda akakofiira oba red beret eya National Unity Platform tukkiriza bulungi nnyo nti abantu ennamba esinga enkofiira eyo baagitugaano gyambala red beret abantu ennamba esinga mukimanyi bulungi nnyo nti tetujambala si lwakuba nti tetujagala wabula abasajja batukwata ababeera bajambadde okujjako abakulembeze abamu abatono omuli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu David Rubongoya n'abamu abantu abalala abaliwaawo be batera okwambala enkofiira eyo bw'oyogera ku wakakofiira oba otegeeza ani mu ngeri yonna abadde ategeeza Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu era tukkirize tugaane gwalumba era ye target ekyokuna Abed Bwanika yagenda n'agamba nti kaadi yamwongerako katono nnyo abantu abamulonda bali Masaka Honorable Abed Bwanika ntandise okutegeera ng'avuganya ku bwa pulezidenti sirina lunaku lwe nali nzijjukidde oba yakwatako ekyokubiri oba yakwatako ekyokumeka naye ng'abadde avuganya ng'anoonya akalulu eggwanga lyonna ne Masaka mu ggwanga lyonna mweri emo gy'abadde anoonya akalulu bw'abanga bo bamaanyi nnyo mu Masaka we yabeerera ku bwa pulezidenti ebiseera ebisinga naddala mawanga agamu omuntu okulaba nti wamaanyi nga we tulaba Kenya nti Raila Odinga ne Uhuru Kenyatta gwabadde avuganya ebbanga lyonna nti ono awangula region bweti ono nawangula region bweti olw'ensonga gy'ava Abed Bwanika yandibadde asemba mu kalulu naye wakiringa Masaka awanguddeyo ne tutegeera nti awo wamaanyi mu Masaka naye ebbanga lyonna lyenkuze nga mpulira Abed Bwanika ng'avuganya siwulirangako nti Masaka yawangulayo siwulirangako nti Masaka waliyo ekyalo kye yawangula ne ku kyalo kwennyini kwava sikiwulirangako nti yakiwangula ensonga nayo ndala ensonga eyokusatu ategeezezza nti abamulonda bali Masaka tebali Kampala ekyo nkimaze kati ensonga gye njagala nsembyeyo abasajja bano babadde bagezi nnyo mu politics era tukkiriza nti bagezi nnyo DP Buloko ne tugattako Honorable Abed Bwanika kubanga Abed Bwanika tabadde mu DP tetumubalira mu DP Buloko naye nga beebamu bwe babanga ddala bali bagezi nnyo era babadde bagezi nnyo mu politics nze nina ensonga ziringa 3 zentunuulira nensinzirako okubuusabuusa abasajja bano bwe baali beegatta ku kibiina ekya National Unity Platform abamu twabeekengererawo wabula bwe twabyogeranga abamu nga batulabanga ate ffe basiru bano abasajja ba DP Buloko nawuliddeko nalabyeko ne Honorable Medal Lubega Sseggona nga era naye alina byayogera era nga naye alumba mu ngeri emu oba endala iffe abaana bakolera ku social media abaana abakkiriza mu nkyukakyuka ffe be basiba si mmwe okitegeera kitegeeza ki bano abaana bwe baba nga balwanirira enkyukakyuka tebagenda kuwa kitiibwa nga tokibawadde kubanga bw'owulira nga bakoze press conference baba baloopa eriffe era bw'olaba nga bayisa olukuŋŋaana lw'abannamawulire oba NUP oba Museveni nga yaluyise aba aloopa eriffe abantu ba bulijjo lwansonga ffe tukola decisions zino ffe tusalawo omuntu okubeera ow'amaanyi maanyi g'abantu era impact agijja ku bantu okusinziira ku byakoze okugwa omuntu okugwa era abantu be bamusuula okitegeera ebbanga lye bamaze nga bagezi mu politics balimaze bagezi mu kukuumira Museveni mu buyinza kubanga bamaze ebbanga nga ajja ku TV namboze Mpuuga bani najja n'ayogera oluzungu n'ayogera obuntu obusesa n'ayogera ebintu bingi nnyo omusajja ye n'akalakata Abannayuganda abantu bawansi baffe ne babasiba ne babakwatamu ne babawamba nga byo tebikyuka kakati ekintu ekiriwo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yava from nowhere najja n'ayingirawo nga teryamuzimbye nazuukusa Bannayuganda abasinga obungi baffe abaali tebakkiriza mino mbuno obudde twandibadde tuli mu Man U n'Arsenal
naye kati saa zino omwana akeera ku macyanga ekimuli ku mutwe gwangalye. Ebyo byonna byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu abikyusizza era abitaddewo mu society eno generation yeyo ekyo ekyenjawulo Kyagulanyi kyatuwadde mu myaka emitono ennyo gy'amaze mu politics. Nkakasanga ayina impact okusinga Mpuuga amaze emyaka egiri mu 3 mu politics. Ayina impact mu myaka emitono gy'amaze okusinga Abed Bwanika amaze emyaka emingi mu politics. Era amagezi ge nze ngalabira mu bino byatutaddemu, ngalabira mu mbeera gy'akyusizza, ngalabira mu mbeera gy'ataddemu society mwekyabalema. Tetugenda kubeera ku ekyo, tetugenda kugamba nti temuyina amagezi mugali, tetugenda nti temumanyi politics mumumanyi. Lwa nsonga kyemuzannye emyaka gyonna nga mukuumira omusajja mu buyinza mukikoze perfectly era mukikoze nga mukimanyi. Kitegeeza temuli basiru, wabula bannayuganda babaguddemu bugwi. Bannayuganda bayekyaye bwekyayi nti baagala nkyukakyuka, babaguddemu bugwi. Tebannagamba nti muli basiru, temuli basiru era muli basajja bagezi nnyo. Lwa nsonga muzannye ekintu kyammwe for all these years nga bannayuganda tebannababuuka. Wabula eno generation bwebanga ebuuse nemanya nti kakati mmwe fayini mulwanyeeko kyemulwanyeeko naye tekitumaze era tekikyusizza nsi yaffe. Kati naffe leka tukwatemu, muleke naffe tulwane. Tetubatadde ebbali nti temubiyingiramu, musigale nga mubizanya nga mbadde mubizanya, then gye binaggwera kati tulaba amaanyi gigakola ki. Ensonga nayo gye njagala okugattako ku nsonga eno, bano abasajja bafa politics, bafa kalulu ka 2026. Bano abasajja balina ekintu kye bali mu kuzimba, baagala tugenda otutuuka 2025 nga ne bwe batabawa kaadi bo baamala dde okuteekateeka society. Baagala okuteeka ekintu mu birowoozo by'abantu b'e Masaka nti kaadi tekyalina makulu. Bagenda otuuka wali nga bakimanyi tebagenda zibawa, kubanga bano bakimanyi abaana bagenda kuva from nowhere babeesimbeko ate nga bavubuka ate abantu babakkiririzaamu. Kati buli wawulira nti akafo kange waliwo gundi agenda okesimbako, akafo kange gundi agenda kesimbako ava mu kkunga, gundi agenda kesimbako ali close nnyo n'abantu, ekyo kintu kibatiisa era kibanyiga era sawa zino kyekiboogeza ebigambo bino. Kubanga nze saagala nkiteeke nnyo naku kyakujja leader of opposition kumukyusa, Mpuuga kumugjawo kuteekawo Ssennyonyi. Ekyo nze sikitwalayo, nkitwala ku kalulu ka 2026. Baasooka ne beekengera embeera. Bano abasajja bayinza obutatuddiza kaadi, naddala Honorable Abed Bwanika. Mwetegereze embeera nti abasajja bano bayinza obutatuddiza kaadi. Bwe mwamanya nti bayinza obutatuddiza kaadi ne musalawo mutandika okuteekateeka society, mutandika okukuba ekintu kya kaadi, mulowoozesa abantu nti kaadi terina nnyo makulu. Olwokuba mukimanyi tebagenda gibawa, olwokuba okimanyi nti waliwo emikisa nga 99.9% okubanga toyinza obutaddamu okufuna kaadi ya NUP. Era bwe banga abakulonda bali Masaka ng'era ddala kaadi terina kye yakugattako, ebbanga lye wamala ng'ovuganya ku bwa pulezidenti ab'e Masaka baali tebalonda. Wamala ebbanga ng'ovuganya ku bwa pulezidenti e Masaka gye bakulondera gy'okiikirira baali tebalonda. Bwebanga baali balonda nandisuubidde nti mu kalulu ke wavuganya ku bwa pulezidenti ne bakuwangula oba ne bakubba n'okkiriza nti bakuwangudde, mwaka kalulu wandibadde region gy'ovaamu ogiwangudde. Kubanga tukkirize tugaane, Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuganya ku bwa pulezidenti 2021 yawangula akalulu, sijaga nti yawangula Buganda wabula yawangula akalulu eggwanga lyonna. Ate nga nabano statistics zaabwe bo baali bateekawo ekiboozibozi nti Kyagulanyi bamuwangudde naye mu Buganda awanguddemu. Okitegeera era bantandika emboozi zaabwe nti ekituwanguza mu Buganda Museveni yakola ebintu ABC, at least baali recognizinga nti mu Buganda yawangulamu, wadde ffe tukimanyi nti eggwanga lyonna yaliwangula. Kakati gwe Abed Bwanika omaze ebbanga ovuganya ku bwa pulezidenti, okutegeera nti kaadi terina makulu mu kaluluko, wandibadde ebbanga lye wavuganya Amasaka wagiwangulanga, kale ne bakuwangula mu bitundu ebirala. Yabaffe ogambye omusajja ono takoma mu Masaka yokka, twagala tulabe Mpuuga oba Abed Bwanika ekkoboko ng'akyusa impact, akyusa abavubuka okubajja ku NRM baleeta mu nkyukakyuka. Twagala tulabe Abed Bwanika oba bano abasajja abalala, twagala tubalabe nga basukkako mu Buganda nga Kyagulanyi bw'akikola, kubanga Kyagulanyi mu Buganda tatera na campaigningamu nnyo. Bwetwalaba bano first phase ya countrywide tour mu Buganda teyatambuliramu nnyo. Twagala okole impact nga gye yakola Kasese. Njagala Abed Bwanika ogende Koboko, ogende Eyumbe, oteekewo embeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yateekawo, then awo tujja kukkiriza nti kaadi terina kyekugattako.
sigenda kuddamu kwogera ku nsonga eno bantaginze nnyo sitera kukola bintu bino naye mbadde nina okujja nange nga tteka at least abantaginze bafune endowooza yange sisobola kumalayo ndowooza zange zonna naye at least njogerako akakatono kensobodde mu budde obutono bwe tuba nayo banayo batonaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno eya Redison TV okwate kade akaka notification awo ojja kuba otambula naffe era tojja kumisinganga nsonga yonna singa tunaabanga tutaddeyo ekintu kyonna wano ku Redison TV nyongera no bajjukiza ku channel yaffe ya Uganda 1 nayo tukolerayo tubeera nga tuteekayo updates nazo nobeera nga ate ozimanya mukkirize mbategeeze bannaye nyongero bayita mujje mutuwagireko tukola furniture w'omulembe tukola sofa sets tukola sideboards ne furniture bina goyinza okuba nga weetaaga mu ddiiro lyo mu kisenge kyo oba mu office yo batuyita ba Haruna and Sons Interiors tusangibwe wano ku Tula Road e Kawempe kuba erigende Tula okumpi ne wali Avis Company era nga oba otuuseewo enamba y'essimu eyo gy'okuba eri 07531685 abo otuuka waawo n'otukubirako ensonga tujja kuba tuzikwasaganya bulungi nnyo ate obeere nga naawe otambula naffe mwebale kubanga mukyagoberera njagala kubanga ate mbasiibula tudde mutuwuliziganye mu updates eziddako kubanga amawulire tukyagabawa ate tubawa updates zonna eziba zizze wano ku mukutu ogwa Redison TV so kati obanga oli mupya nga tonaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kikole tubeere nga tutambula